Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Jene Muhoozi Kainerugaba azzeeyo n'akola post ku social media ku mukutu gwe ogwa Twitter ogukanze eggwanga ssaako n'okutiisatiisa abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Tetumanyi waaki agenda mu maaso n'okuba ng'ateekawo embeera etiisa nga balaga nti bonna bonna amaanyi nga bagamalidde ku kibiina kino ekya National Unity Platform, kyokka ng'ebibiina by'obufuzi ebigenda maaso n'okuvuganya gavumenti nkuyanja mu Uganda era ebigenda okotestinga ku kalulu ka 2026. Abula tetumanyi lwaki essira balyesibye nnyo ku kibiina kya National Unity Platform. Waliwo omusajja omu yagamba nti olabanga abantu teboogera ku byokola nga tebakuwalana, manya byokola tebabiraba. Naye olabanga babiwalana era babyogerako era nga babyogerera bubi, omanya nti byokola batandise okuba nga babiraba era biri recognized era babirabamu ekinyusi. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako. Mwabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo bannankyukakyuka mwenna bali eyo, mwebale kwagala mukutu guno, mwebale kwagala Yugi Updates TV. Nkimanyi mubeerako mwabasharinga, abakomentinga, abalikinga, mbanirizaako nnyo mwebale kola mulimu gw'amaanyi ogw'ettendo kuba mwembebaza ekyensusso. Jene Muhoozi Kainerugaba nga bulijjo waatera okugenda maaso n'okutwitinga avuddeyo n'agamba nti nno nti buli wa Nuupu anaasangibwanga nawaanaaba just atambudde bubi ku kkubo ajja kifeesinga, ajja kisasulira. Naye ate omuntu yenna kasita anaageza n'akwata ku muntu ng'ayambadde t-shirt ya yero, oyo naye ajja kisasulira. Nekirabika nti ebigambo bino ebya Chief of Defence Force byekubidde okusinziira ku Act eya 104 eya UPDF Act. Etteeka lino liprotecting wali kugira ofiiso yenna senior officer mu UPDF obuteenyigira mu byabufuzi. Era etteeka lino likirambika bulungi nnyo nti government UPDF officer yenna nga ayagala okwenyigira mu byobufuzi asooka alekulira amagye then n'oluvannyuma atuukirize ambition ze ez'obyobufuzi. Ensonga gye bali bagezaako kukola yeeno kwekubira ku sayidi emu kuyisa bibiina ebivuganya gavumenti eriko oba oludda olwa UPDF officer olwanaaba awagira okubanga lujja okuba nga lufeesinga consequences ezijja okuba nga zigenda mu maaso kubanga ajja kuba teyeetaaga competition ku kibiina kye. Kati lino etteeka Jene Muhoozi Kainerugaba yalimenya dda era y'ensonga lwaki olaba nga yeekubidde agenda maaso n'okuwooninga oluuyi oluvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate nga oluuyi olulala lo alufevalinga ate nga UPDF senior officer CDF aba alina okuba nga atwala obuvunaanyizibwa protecting eggwanga, talina kwekubira ku sayidi n'emu. Eggwanga yonna aba alina ddiisa kyenkanyi. Gwe mukwano gwange mpuliriza, wakuba nti akadde katuliridde empinda, nja kudda mbalambulire ebintu bino byonna musobole okuba nga mbitegeera. Gwe mukwano gwange mpuliriza naye nga weebale kwekumira ku Yugi Updates TV gwe yenna gy'osinza okuba nga otuwuliriza. Gwagala otweyungako n'otufollowinga genda nsi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyinyigirako. Gwe mukwano gwange mbaagala nnyo, mbaagaliza ekiro ekirungi, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.